waliwo n'ababuuza ekibuuzo nti akapoloti nakagula okuzimba mu kapoloti kange obusente bwennyina n'okusooka okutandikawo ka bizinensi nkoleki wano nkigamba bw'obanga okyalina amaanyi ng'akyaliyo bw'obanga okyalina amaanyi nga toyina bulwadde bukusumbuwa era nga n'omulimu gw'okolera e Bulaaya gukyaliwo oba ebweru gukyaliyo ku kyeyo oba ku bwakadamu oba wa zimba akayumba ng'okyali kubanga ogwo gw'olina mulimu business mmeka eziri e Uganda omuntu n'akola business okumala emyaka 10 naye nga business gy'akoze for 10 years tesobola muwa ssente zizimba nnyumba okitegere kati gwe zizimbuze ogenda zissawo kati abasinga bajja era ne bagezaako business ne bazitandika naye tukimanyi bulungi nti business ye Uganda okusetolinga kikwetaagisa wakati w'emyezi 6 ku myaka 2 oba okugaanira ddala kubanga buli lwoba ng'otandika business you are taking a risk otazaafiya risk taker era kakati business yonna gy'otandise omwezi ne guggwako tolaba wabula eri mu kkubala ekunywa ogwokubiri ne guggwako ogwokusatu ne guggwako ogwokuna ne guggwako ogwokutaano ne guggwako ogw'omukaaga ne guggwako ogw'omukaaga genda okuggwako nga renti gwe wasasula bakusaba renti mulala eno business teyingiza kyokka ate tolina mulimu mulala wojja ssente ekyokulya okijjaawo school fees omujjoomu omukyala bugulya omulugoye kati yajja n'obukadde 10 ogenda okulaba nga busigadde obukadde bumeka kubanga emyezi 6 business eba erya buli yes waliwo agitandika mwezi gumu n'etambula oli lake naye nga bwegambye nti waliwo amala emyezi 6 nga tetambula waliwo agamba nti nze gyali 2 neegaanira ddala eri egaanira ddala kaakati ebiseera ebisinga mu mwezi ogwokusatu abaana baagala school fees renti oluusi abanja kati wano wakigattira n'agamba nti wano ndi mu kufulumya bufulumya singa kati ebweru leero 29 singa bampa akakadde kange n'omukazi wamugambira nti wali ebweru nga tuli bulungi tuli akawuta katuli mu kubonaabona yakulabanga kubonaabona kubanga bizinesi ze Uganda ng'ogitandika wandibadde olina backup yensonga lwaki ŋŋamba nnyo abantu nti neobanga okozesebwa to resign nga genda mu bizinesi yo gye waakatandika okumira wano bakozesa bizinesi n'ogitandika ng'ojja mu kitono okusinga okwesigama ku bibyo nabeereetawumala bizinesi yokka nti nafunye obukadde bwange 10 kati ndekulidde ngenze kutandika bizinesi ani yagaye nti egenda kutambula amangu ago kaakati yejjukire ku kyeyo yavuddeyo azze kukola business omwezi guweddeko ogwokubiri guweddeko ogwokusatu guweddeko paka gwa 6 talaba kyezza sente ezirya omukazi ewaka embeera etabuse ekizimbe kye wapangisa okukoleramu landlord abanja ne gy'osula landlord abanja maama we yamanyanga nti nga 29 obanga lumu ogenda kuweereza kasente tokyamuweereza okaaba bukaabi tebitambula gwe kennyini embeera ekunyiga noga nti kazire ku kyeyo n'otandika okukubira bewalekayo kiri kityeyo mumpeerezeeko agenda ogira naga nti nedda n'alinnya n'akola ki naddayo ekibalemesa ekyo kiri very common ekibalemesa lwaki kizibu nnyo okuva ku kiyinu gye Uganda n'osetolinga kubanga ozze Uganda nga toyinawo bigenda kuwa ssente obudde bugwina nkuba ozze oyina busente bwo oyina mwoyagala buyiwa kiganye